Webale nnyo Sally Akim olw'emboozi gy'otuwadde era tusaba Katonda agumye famire eyo efiiriddwako ebintu byayo ebiyitirivu era n'abalwadde mu malwaliro bawone. Omusasi waffe owa Soul TV ali mu London bamuyita Ssebbunga katubuulire era tulage ebigenda mu maaso eruyi eyo. Jensinzidde eno olunaku lwa leero tuzze ate tulabe ebitundu ebirala bo business bazitambuza batya okuva baggulawo naye ekitwaniriza ate ekyenjawulo ye traffic omungi ali buli mu kanyomero konna konna ekiraga nti nno tikirabika abantu gesi kati ku luno basazeewo baveeyo ate bajje batandike okubaako ebintu ebyo bakola tugeze okugula ku ngoye osanga nti oba zakaddiye zibabadde bali nazo okumala omwaka omulamba n'ekitundu. Mpoza ate n'ebirala ebiriwo y'ensonga nti paka kaseera kano bagamba nti Indian Viren ne South African Viren zitandise okweriisa enkuuli naddala mu kitundu ekya South West London nga bagamba nti ennamba zigenda zeeyongera newankubadde leero ziweze ennaku 7 bukyanga babadde batadde lockdown wano fuli eri abakola businesses ez'amabaala wamu n'abo abalina restaurants obutuuka obutunda ebintu ebyokulya ebitonotono wamu n'abo abatunda engoye okugeza nga ezambalwa naddala mu season eno eya summer nga etandiikiriza. Kale kwegamba kyo kikyeraliikiriza nti abantu paka nakati embeera tenaba kubeera ya nteeko nnyo era nga abamu beeraliikirivu nti bandibanga bagenda kuddamu ate batuggale okubanga olw'ensonga nti ziri virens endala ezizze ate zo nkambwe okusinga kweri ebadde eriwo. Kale bw'obanga olina omuntu wo mwene ensi tukusaba ate omusabire nnyo abenga ate virens zino tezimukwata olw'ensonga nti zo bagamba mbuno nti zeeralikiza n'okweralikiza nti vaccines ezibadde zafulumiddwa zandibanga ate virens zino zo tezizimanyi. Kale kwegamba okweralikira kukyagenda mu maaso kungi nnyo wano mu Bungereza naddala mu kitundu ekya South West London gye bagamba nti ate ekirwadde kino ekya coronavirus ekyekika ekyenjawulo ekirala ate kyo kikyagenda nga kyeriisa enkuuli. Bo obudde bwebwo bwennyini nga omuzungu bwatera okwagala obwasama olunaku lwaleero akadde kabadde akasana kayase bulungi nnyo era bwe tutuukiddeyo olweggulo lwaleero ng'abantu bangi nnyo bali mu paaka ez'enjawulo beeyaniseeko nkulaba nga bafuna akasana ako naye ng'era ne poliisi nayo tebali wala nnyo egezaako bagamba beeyawule beewe amabanga agamala. Kale sigadde Tom Ssebbunga ku bwa Salt TV eno mu Bungereza. Mukama bakuume.